Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno, Bungereza yateeka envumbo ku Sipiika wa Paalamenti Anita Among n'abaliko baminisita b'e Karamoja, Mary Goretti Kitutu ko Agnes Nandutu, ng'entabo eva ku bikolwa by'obulyake bye bagambibwa okwenyigiramu nga bizingiramu okutwala amabaati g'e Karamoja. The action of UK could imply that the UK government is an active participant in Uganda's local politics. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye president w'ekibiina kya National Unity Platform agamba nti envumbo ku bakungu ba gavumenti ab'enjawulo kyaddiridde enkiiko ez'enjawulo bo abakulembera ekibiina kino ze bazzenga bafuna n'abakulembeze mu mawanga ag'ebweru nga kw'otadde n'omulanga gwabwe ogw'okulaba nti amawanga gano gayambako Uganda mu kulwanyisa ebikolwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu. Bwe twagenze e UK mu nsinkana zino twayongedde bwongezi tofaali ku ekyo ekibadde kizimbibwa ebbanga lyonna, era nga bwe mwalabye abakulembeze baayo nga mwe muli ne Speaker wa Parliament ya UK bavuddeyo ne babategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana ne ttiimu yaffe basazeewo ne bateekenga action eyo. Wano wategeereza nti emisolo egisukkiridde ku basuubuzi tegirina kakwate ku by'envumbo wabula nga kivudde ku bakungu ba gavumenti abasukkiridde okusaasaanya ensimbi y'omuwi w'omusolo awatali kulumirirwa Munnayuganda. So abasuubuzi tebabonaabona lwa natti ziteekebwa ku babbi. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibakaligiddwa. Kyagulanyi agamba nti ekigendererwa kyabwe kyakulaba nga natti zino ziteekebwa ne ku bakungu ba gavumenti abalala omuli ne pulezidenti w'eggwanga. But we know that sooner than later reality and justice will weigh heavier than him. Kyagulanyi yeewuunya lwaki abasongebwamu olunwe ku bulyake n'obukenuzi basigala bayinaayina mu kifo ky'okukangavvulwa. Abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera, naye ate ng'ababbi bennyini bo baabakuza bukuza n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free, batambula teri abagambako, batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet. N'abakoze ebyobuwemu ebiswaze ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga naye nga Museveni yamukuzizza n'amufuula RDC. Bobi Wine ayambalidde ne minisita w'abavubuka Balamu Balugahara ku by'okusinnya ku ky'abakulembeze b'ekibiina kino okubaako ekiwandiiko kye bassaako emikono ku bantu baabwe abakwatibwa. Balamu amanye nti si yasoose Nobert Mao nga bakamuwa omulimu nga bamuwadde obwa minisita ebyo bye yasookeramu, naye kati simanyi kyali mu kugamba ggwanga ssaawa zino. Balamu alinga agamba nti ekooti tezirina mugaso, n'ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eyo tebirina mugaso. Wano wategeereza ng'essiga eddamuzi bwe liri mu kattu anti ebiragiro byalyo bizimuulwa okugeza ekyokukola ennongosereza mu by'okulonda, okuleka Kyagulanyi okugenda mu maaso n'okutegeka ebivulu bye ng'omuyimbi n'ebirala. Ebitongole byonna byawambibwa, byasirisibwa, byakulibwamu amannyo. Ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli basanyufu nti basobola okuwamba ebitongole ebyawano, naye ate eby'e Bulaaya tebasobola biwamba. Ensonga lwaki byo tusanyuse nti birina kye bikoze. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV, Akawungezi.